Alright, mbanirizaako abagalwa bange balungi kansubire Mukama Katonda abankuumidde kansubire mwenna muli bulungi era mbagaliza birungi byokka gamba nti amiina Katonda abirenga essaali yagiddamu olunaku olwaleero mbaleetedde ku Omuzungu ono mumujjukira katolaba enjiri abantu batandise okutegeera Katonda ab'ebweru Omuzungu ono yava Scotland era nga twamulagako nambalagako video gyeri wansi eyo ng'oscrollings ojja gisanga nga akyaddeko ku mutundwe. Guess what? Bwe bamusabira teyasigala kyekimu. Yalina obusungu, yalina anger issues ezo nga yetagambwako naye mukwano gwange olwamala okumusabira nabingi ebyajjanga bikyuka mu bulamu bwe kasita yava emutundwe era nga ebyakyuka mu bulamu bwe azze okuweera obujulizi azze okwebaza Katonda era n'asuubiza n'okusuubiza nti eno enjiri y'emutundwe agenda gitwala Scotland. Ebyo no Mukama Katonda byakola baba bazungu batandise okulaba Katonda ng'omuddugavu okyalinze ki zigeza mukuwe ate tubeere nga tugenda mu maaso. Agambye nti nno ayagala nnyo mutundwe era ayagala nnyo twala enjiri y'emutundwe Scotland. And so the last time I was in Mutundwe, you saw me the first time. Mwamulaba emyezi omukaaga emabega we yali wano. And I was completely delivered from anger. Yali ayina ekizibu ky'obusungu naye Mukama n'amusumulula. And in this second visit, ate n'ekiriwo kati I've seen giants like some Pija Henry here. Ayagala nnyo musumba Sempijja. And this man, he has an authenticity, a sword that's cutting like I never see anyone before. Ayina kye yalaba ekyenjawulo mu musumba Sempijja buli wamulaba alaba nga muntu wa Katonda nnyo. And I saw Mr. Jackson, Pastor Jackson. Mu wiiki eno yabaddeko mu service n'amitinga musumba Jackson akankwasa. Power, fire! And Mr. Jackson had a vision yesterday. Yabadde musumba Jackson abuulira olwajjo. He was in the middle of his sermon and he saw a field of tomatoes. Makati g'okusabisa kwa Pastor Jackson. And the Holy Spirit gave him an interpretation which was that now is the time that we're going to see the fruit. Yalabye nga tugenda kukungula ebibala. And so I'm going to take a team of people, maybe not now, I've not spoken to Mr. Tom McGarrah here, but ayagala nnyo okutwala enjiri y'emutundwe Scotland kuba tebasaba bwe bati alaba byanjawulo. Yeah, we need to open the gates. Tulina okuggula enzigi. Yeah. Scotland. Yeah. So in the words of John Knox, era bwe kinaatuuka ekiseera, who was a giant in Scotland, ajja twalayo abantu abanene mu Scotland. I asked Tom McGarrah abantu nga Pastor Tom to give me Scotland or I die. musanyufu kuba lunaku lwajjo by the way yasumuluddwa nnyo yabadde delivered. But more importantly, I asked Jesus era ekisingira ddala asaba Yesu to give me Scotland or I die. okumuwa Scotland. He wants to take over Scotland ng'atwalayo enjiri eno gy'alaba wano. And so last time I was here I said that this church was the best church in the world. Bwe yali wano emyezi mukaaga yalaba ngeno ye church esinga kumpi mu nsi yonna.
Now I know it's the best church in the world. Era akimanyi ye kyaki ye esinga mu nsi yonna. Mukama abawa omukisa. Bameka bagende Scotland. Wano wennyini Pastor Tom yavuddeyo n'alangirira olukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo. Gwe ng'oli mukyala mufumbo nga you are a married woman, bakwetaaga erencha olunaku olwencha ennaku z'omwezi nga 7 omwezi gwennyini ogwokubiri gwe tulimu omwaka gwe gwo 2026 bakwetaaga wali emutundu okubanga nate bongera okunyumyamu naawe mubuulire dadi ensonga bwe zitambula mu maka eyo naye abeere nga ababuulira omanyi his experienced alina experience mu bufumbo so amanyi bingi akati abeera ayambako ffe omujjuju omuto guno gwakajoininga obufumbo era akugambye ng'ennaku z'omwezi 7 that's tomorrow encha bakwetaaga emutundu Christian Fellowship dadi ayina obubaka bwammwe nga 7 nagambye njagala kulaba abakyala amakanga gakutabukako mayisiza bayita bonna kabulire era nze nsaasira abantu abayita olukuŋŋaana lw'abafumba mwami n'omukyala tolina kyosobola basomesa kati bwona osomesa n'omugamba nti bannanga abakazi mulekerawo buyombi ng'omusajja amukonako gwe bagamba gwe bulire bwe nasomesa abasajja abakodo nga n'omukazi naye akoona gwe owulira ebyo kati bavaamu batabuse naye bw'obaawula omu bw'akyuka asobola okukyusa omulala okiwula ekigambe asobola okukyusa kubanga ono yeewaayo nnyo naye wali tosobola kwewaayo nga oli akusojja ne bwaba takusojja kakanulira amaaso nga babuulira nolwekyo njagala nnyo okusomesa abakyala kuba abakyala bo bagonvu emitima migonvu katonda agikoleramu mangu abasajja tulina empaka kati omusajja singa musomesa ne mugamba nti omwakyala wo ng'akomyewo 8 gwakiro mwanirize muteereyo amazzi anaabe ayinza okunkuba oluyiro otolabangako naye ate gwe omukyala nsobola okikusomesa n'okikola ate nosobola okukyusa omwami amina kyolaba nti omusajja bw'abanga yasoose okulokoka kiba kizibu omukyala okulokola omukyala kubanga omusajja takkiriza kugonda ate omukazi bw'alaba omusajja alokose nga yali amukambwe atandise okubeera omugonvu ate yeeyongera kambuwala yeyongera kukola fujjo nolwekyo gwe mukyala kkiriza nti ogenda kukyusa amakaago mukama agenda kukyusa amakaago nga yita muggwe jangu obeerewo ate naawe katonda gweyamba n'akyusa amakaago jangu eyambe banno babulire engeri gye gakyukamu tetujja kuteekako TV totya ne ku YouTube tebajja kulaba amina jangu gweweere wano obujirizi bulungi nnyo mukama yeebazibwe mukama kitange atagwa Yesu nkwebaza olunaku luno olwaleero nga tuli mu maaso go ayi mukama katonda waffe omukyala wange mpozi yaani erinnya lye bw'oba olina gy'olagalireko enkwegayiridde ebyo yogera nga opapa nsinga biseera gundi oyinza obukanga gy'ali gamba nsinga biseera yes balyogera oteredde aleluya kakati nsinga biseera yali eri ewaabwe taata we yamulirako obuyinza okiwulira n'amanya eyamuwa erinnya lye kakati bwana mugero n'agenda n'amugulayo yamugula naki n'ennyanja n'obutungulu n'ebbiringanya ne wotamero ne bw'onooseka gy'ali afumba aleluya ne mugulayo ne muleeta n'abeera wange okirabe ne tukola endagaano mu kanisa
he became mine. N'afuuka wange, netufuuka omuntu omu. He has to identify with me. N'abeera ng'abeera nange n'erinnya ne ndimuggyako ne muwa eryange. N'ayitibwa ani? Singa Buseera Mugerwa. Simanyi otegeera ekigambo ekyo. Endagaano n'anywerera. Teri yafuuka tuli omuntu omu amukwatako akutte ku nsi. Era wali ne mmala muwulira wali wabweru nga waliwo amukutteko n'akaaba dadi wano ombuuka madaala ga amadaala gali gandwisa wano ombuuka buusi. Ne Katonda naye bw'ali nti bw'akugjayo eri n'akugula n'omusaayi gwa Yesu ogw'ebbeeyi ennene ogutali gwa butungulu na nnyaanya naye omusaayi ogw'amaanyi ogw'ebbeeyi. Bw'amala okugulayo n'ajja n'okola naye endagaano covenant ne mufuuka omuntu omu n'ayingira mu bulamu bwo naawe n'ayingira akukwatako akutte ku Yesu. Mukama yeebazibwe. Eyo endagaano